Mwanje Steven akomyonate Lwakitole Asani tugitandise mbulambalamba Namuganye Halima intandikwa filime genda maso Susan Kabasita Shaloni Kidde Eastleo ngani ku mulundi guno kwali Salon Emo mu filime yo fetandika emanyiddwanga Tabbu Kukyalo Stranger obo mugwira ekyatandika butandisi tutandikiddeko emugga waliwo abanonyi agamoti Kidde Eastleo editor film asooka songa King Joffrey ye muwandiisi ye story Masavu Jelo ye producer film ekyatandika butandisi Muhammad Junior alonza abazanyi songa Masavu Jelo ye director film ene etandika atenga yomu kubazanyi bayo kakati abanonyi agamoti baba bali wono mama soko veyo waliwo yabagwamu waliwo agudde ku bakyala ade banonya amazzi mama tugenda abadde ne Jambia abadde ne Jambia muddangayo omwami ono ye yani kuba abadde bazokima amazzi agabalemesezza kati ate ye bwe yatuuka ne Jambia ye yanywako bunywi era nakwata ekkubo nabanga yeyongera firimu ene kyatandika butandisi alina Jambia ye waliwo ebaga aguntu musanze akalakala ne Jambia naye ono omwami ejambia gyakutte n'entunula gyatunula kiki ekyali ntandikwa firimu era nga kati ogenda okudda eno naye mukubakuba nnyo endulu gy'oyo olabye emundu olwawenakanyolomba omwana omwaga nawe eri ebintu nerabidde nno kyerondera taba mu byo nemesa kadi Kabanana ebintu bye byampanga kyogambadde enva eri negumbukira musimanyi guntwala simanyi mukali janguwa Kabanana laavuye abuukira mbuukire ekyatandika butandisi era nga tugende maaso sije kyazikula kikwata abakasira kakati nogenda okudda eno saba gammwe mutambula abaana bato mwagala ki mugenda muni kuno kulya musajja akwata buli mukazi atambula yekka olina olugambo gwe naye naawe ebyesima nina olugambo kati mugenda mulime abadde ng'abalabula mwe temufaayo mugende nze mbalabudde mumanyi ekitwambaza bwe tuti osooka mu jini mundeeta yulika n'ossaako ekikubiro bw'ossaako boarding then n'olyoka ossaako n'omudalizo oba muzibu wa kutuuka oba totuukika nkai jatugenda kati abadde bagenda okulwe bagayini ku kyalo kuliko omusajja akwata abakazi ne bavaayo ate bo bambadde emivumba gyulika bwangu buli wamu omusajja ayinza okuteebera awo kakati ogenda okudda eno bano buli lyate liyisiza omwenge ku kyalo bafuba okulaba nga likala bafayita banguuli balwanyisa nwanyise jangu omanyi banjogerako kulwokuba jombu nanywedde endomolera kyokka endomolera titali yangulidde endomolera ye kati ono ku muluka guno tali amusinga kunywa walagi era amwesimbamu ajjaamu abye ebiwoowoolo ovanga buli muntu alina talanta muyenyumiriza ku bikolwa bye ono tali amusinga kunywa walagi ate tanywa lejjula mandule mba eyakajinja nja kutema mama bide bo banywi bakukyalo guno omutala gulina ebizibu bingi efirimu yaffe ekyatandika butandisi era nga tugende maaso kati ogenda okudda eno kyeyamaani amatiza siniyafo awo wasoma nnyo oba wasoma nnyo mbadde njagala nkufuule sekuritale wange kyeyamaani yagaba emirimu ku kyalo sekuritale wange obeere ng'owandi ate abala abanyirira bateeka mu yafeesi abatanyirira tabassaayo mu ofiisi kati gwe njagala owandiike buli musango oguze ne polotimeka ezitundiddwa nga gwe owandiika then buli kimu nga bwe nkikwasaganya kale kyeya kati kyenjagala nti enkyakeera nja kukuwa fayiro zange tugenda maaso wabula stampu ejja kusigala ewange okiwulidde oyo amuwadde omulimu tugenda maaso kati kuno kuliko ajati ku kyalo wakalakya namba emu nze nakamanya wulira erinnya lye
nakamanya kitegeeza okumanya bamuleetako olugezigezi amaanyizaamu n'abasajja olaba entunula atunula nga tulabo kakati nakamanya nze mbadde ŋŋamba baaga ku kyalo kuno mukazi gwe engeri naye gye nkiraba engeri gy'oli omuwala omulungi ekyo babyogerayogera dda wulira besuulirangako nati njagala nakamanya tawoneka kakati no ogenda okudda enwala waza okulaba chairman waliwo embeera etali nnungi ku kyalo baagala bagiyitiremu chairman kuba ye mukwasa w'amateeka asooka wano kale bamusanga aliweza jukira akafuna sekuritale akawo bagala kutta musajja ensonga ozikutte bubi chairman defense genda okunga abantu tebatwali amateeka mu ngalo oyo omusajja tetunaba kumanya oba mutemu tutumanyi oba mubbi kati bagamba ku kyalo kuno kuliko omuntu ajja akalakala ne jambiya gwe baagala osooka okulekani bafuna era abantu b'ekyalo bo nga obamanyi singa amateeka gaba galuddeyo okukola bo balina kye bazzaako ekirala kati kyamani asazeho olukiiko lutuule balabe kye bayinza okukolera omuntu oyo balina osooka okumanya omuntu oyo ani ajja akalakala ne jambiya kati ogenda okudda eno kumbe nakamanya nkagala ojo yasaamirira otunula nga empuuta enkalu gwemuva mu tawuni mumaze okuleka ne mulemu embeera mumujja mu kyalo okulwokuba muva Kampala ono nakamanya tawena naawe twala eri oyambala gomesi olinga eyakafiiro otunula nga nnamwandu nzize nkuyambye embeera oli awo oyimirira nga mutego nga muki yimirira nga mutego kadi nakamanya bamugamba okuyimirira nga omutego ate nga kituufu ayimirira nga omutego esonyiwa ate nakamanya walulaca yimirirawo nkuwe kamanyi bejjinja mu mugongo stupid ekyatandika butandise nagambe natenga bulijjo eminze nkwereza kati ogenda okudda eno abatuuze batudde nange bandeetera olucupa nga bw'omanya olunaku lwerwo omuntu babeerawo ku nsingo lyagandi aleero olunaku luno lugulu lungi olwokutaano kati baabano ennaku zonna ezisigadde zibeera mbi gye bali balina mulumu kati olwo lwo balina okuleka ndi balunywerera ddala gw'oyogera nnyo naawe gwe oli wambalwa yenza owagundi gw'oli awo omwenge guno gulimu ebika ate buli muntu alina waafunira tugenda maaso tubadde tukima amazzi ng'omusajja wuuyo ekisajja kinene kiti mbulira kitya kali ku kyalo waliwo omusajja alabiddwako amazeeko abatuuze emirembe ne naawe mwogera ku bakanyamaani waliwo nsinga okunyoola nensinga oyambala nsingi kutula mwogera ku basajja nze temunnanjogerako jjayo bwakata sembera neeri leka tokwala ku saati ya jjajja yasikira nsikire katuba tuli awo tuddako mu yafeesi yabannamateeka njagala ogenda okubeera omusajja oyo alabika bwe yatolose yagenze ku kyalo kasi kadi waliwo yatolose mu kkomera naye amawulire agaze bagamba ono yatolose mbu yasibidde kazinga waliwo ekyalo ekimanyiddwa nga kazinga era omusirikale ono ow'amaanyi omukuukutivu asindikiddwa okuleka ndi akola okunoonyereza okwo alipoota emuweereddwa masavu jjero bwe muba muyina gwe mutidde nze mumpe mubanyolere okunyashuuka ya mu buliri ono ayogera nga alina akadongo mukamwa ozannya gwe ne wala gyazitoya olulimi munene kadi boogera ku musajja omunene ogenda okwetegereza omusajja gwe boogerako omusajja munene atalina saati naye nga kanyama kyobola bagamba omutamiivu tabagambwa basiru bandeka emabega boogereko ekyatandika butandisi efirimu egenda maaso omutamiivu ye yalabula abatannatamiira kyobalaga omutamiivu tabagambwa yabagamba gwe mwogereko wuuyo waliwo obedda awoza musobola naye we yajja yatandikirawo firimu ekyatandika tugenda maaso nayo nagambye okuvamu emizi vidiyo nateera egenda maaso mpolampola matundiro ga firimu onna mu ggwanga katumire ku Washington ne bakasitoma abo bonna kali olukiiko nga lutuula twala eri naawe ensonga ozireeta zaagazedda mukakane ensonga kyetuuse ku kyalo kyamaani ng'asooka abawooyawooya kakati batuuze kinkuba entiisa okulaba saawa zino temuyinza kulaba
Pesa kede kumuchako. Nangamba nti waliwo obuzibu obuze nange ne mugamba gendo oyita abantu so tingezi n'ensonga. Omulamu oguliwo omuntu ayatuse ku kitundu kino tetumumanyi. Mulya kati tetujja kukola. Ekyalo kitudde lwa musajja ono yatuuse atategeerekeka. Ssentebe ekitusobedde kuno ku kazinga y'ensonga nti abazibe emisanga abasinga obungi kuno ssentebe bakwatira olina gyo bakwatiramu ensawo n'obatwala ku poliisi. Abatuuze balina ensonga zaabwe eri chairman olira. Akakwate kajjawo mbu nejuza yakwata omwana. Kali baba bamanyi obunafu we buvudde okuba n'ekyalo kyabwe bakulimino be babeerako buli kaseera. Kuba bwe bakwata abazibe emisango chairman yasooka okuleka awuliriza abantu abo. Kati ogenda okudda kazingo etegereza inspector ne yasindikiddwa Masavu Jero Ligino Names atuuse. Yatolose mukomera. Anyina okumusaayo. Ewama bangambye teno waliyo omuyayo omutemu gwe bagize naye akuba sabitambuliddeko bulungi. Kyendiko. Efirimu egenda maaso. Tokyagina. Ate njivemu ndi awana. Atuuse ku kyalo. Bamuwadde omulimu gwa kunoonyereza yadduse. Chairman batugambye nti basulana mu nnyumba ubona omutemu gyasula. Abamu batandise okwayiriza ssentebe. Ssentebe bw'aba yatunda poloti nga batuze tebakanyiza ku kyo. Chairman batugamba n'ensawo z'amayirungi gasula wuwo. Chairman mbu mutunda n'enjaga. Bane temuwayiriza bwenkanidde awo. Tunavubuka balina amaanyi nga nze. Afe tubaawo bakanyama bwe bweza nsonga za kuyola muntu tugende tuyole omuntu. Okusinga emunaddamu ebyo ebyokwetoloola tusobola oyola omuntu. Nakamanya yatula mu maaso. Nakamanya abanga omuyiwa amanda awazibu. Lwaki munsembyayo? Nene chairman nawe ate kati mutuzoleya. Ogamba otya musimanyi kuliko bondi akati nzani. Kati chairman ebintu byoliko nawe webiziba nyondo tumunyiga amapeso bakati okera yensokere kugwe chairman gye amalala. Chairman tula wansi. Wa. Efirimu yino. Nze Nakamanya. Chairman nze nzirako. Ate kenyogere nga nyimiridde. Chairman mundaba. Yenze mukazi asinga okubeera omuzibu kyobula nze bampita mugumba. Tewali omusajja nesembereza. Bane muvembi otula mundaba. Oyo otesa ki? Amanya tonkonerera. Ate gwenze njabagira mu tonkona ko chairman. Ojjo kundaba. Talina kyateeseza okubeera yayimiridde. Nakamanya. Kati ogenda okudde. Ekyaguddemu esosali. Ate obuzibu bwagudde. Tutenganya bukodyo bupya mu kyalo tetukyayinza kubbirayo. Kati waliwo ababbi abaliwo. Ebintu byonoonese kubanga ekyalo buli muntu yenna waali ateesa kuyola mubbi awaba tewakyakola. Ababbi kyobola mu nkiiko z'ekyalo ababbi babaamu. Kati bagenza okuwulira buli muntu waali kaweefube tukwatira ku mubbi tasigaza kugulu. Kati omubbi wabeera abaamira mangota. Bampita kajambiya tojja tuzanyira ku bwongo. Kakati chairman ebyoliko saakasaka twala eri gwe nnyoko yakuzala totuuse ate tokyogera ekyo gy'okundaba. Chairman mubanoonya tulabe nga tulwanyi kwasooka. We tugezaako gamba nti waliwo juzi babba embuzi zange 6 nga kuliko n'ennyana y'ente. Naye muleke nteese. Temulindeko tembalako biteeso. Temugira. Mubonna abali wano. Nze gwe bagobye. Temunnalaba musajja wa jambiya. Gwoyogerera awo ogira obulevu obwakona. Fe abalabye omuntu nga zze. Kati beera mu amagezi osirike kuba tewabadde nawo nja nakigwira. Kati omutamiivu avumaani. Omutamiivu avumaani. Atamanyira nja namuboogera wala jinze. Nze nkuboogera. Nzanyisa nze. Musajja twalabye omusajja oli awo. Musajja gwe tewamulabe yadde ne jambiya. Nampagale na bulungi. Omutamiivu bw'omuzanyisa ayinza okuboogera wala gye. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso.
kali sebo chairman yalonze secretary ali wana awandiika ebivudde mu bantu yafunye secretary emboko gwe chairman byonna by'oteesezza twe tumanyi gw'okyankalanya nakamanya nakyankula olukiiko omutamiivu n'ava oyo agende wanoonya awava emmandule buli lunaku alinyisa levu yawala gye gwanywa abalala beekyanze kati olyo munyuwa lejjula kibula ye tayuuga nnyo manyi lejjula tayuza teri mutamiivu ateesa mu lukiiko naye abatera okuba n'ebigambo ebituufu lwakwana n'okumanya ensonga gye tuliko tetujja kutwalya amateeka buki mu ngalo ayogera omusajja omukulu byayagala temuli magezi byonna byateeseza ekyalo kasasiro mwereere nakamanya ajjayomba abantu b'olukali bw'aba atamulowooza alina gwayogera naye kadi kumba investigate mwana tukabiguladde kali mu gomesi atijijijiji lakuba nze n'ekibbali yakalaba ye masavu jjero ajijijijiji egenda maaso kyeyakoze talina mulimu naye n'amazzi tewali ayomba bava mu nkiiko za kyalo omwana takima amazzi yakula ati lwaki twagala kikola mirimu neŋŋenda mu gundi tokima amazzi kalaba olutwe oli wana wanya tosobola genda leeta amazzi kalae kasirola busiruwazi yange okumaweze n'ebintu nayanika mwanya ate olina okgenda okongola kasoli n'ebijajalo olina obikuba tonaakulima lulimi lwalwaggulu oli awo egenda mu maaso gwe ekyalo kazinga kirina ebizibu by'otalabanga efirimu gye tulaba emanyiddwa nga ettabbu ku kyalo bagiyita The Stranger egyo emirembe gyaliwo ffene bamulya nebyamu sokooza abaana baludde ku luzimbu wabaddeyo abantu bangi kale kumbe bwagudde ku ffene kali bwali olinga bwe bwamuwanula adde okimanyi ne mu ffene mubaamu emboona zaffe ogenda okulengera ffene gwe balidde kumba abaddeko nenyini ye musajja oli gwe bagambye akalakala n'ejjambiya yenna yaguba alinga bulooka ekonye sooka afuna kyakulya kali buli bwe bwamulaba bwazzaako buzza kuba ekyalo kyonna kyogera ku musajja oyo abeera mu mpale yokka kali kumbe alina engeri y'ekifaananyi era buli watunula ekifaananyi kinagamba Mukama Katonda ono kiki naye kabe kasinga emuntu gwe bagambye gwe banoonya eyabula oba eyatuluka mu kkomera omusajja gwe baba kati omwana ono eyabadde atumiddwa ku luzzi jangu bami tontya ekyalo kyonna kimwogerako omusajja ono mutemu naye ng'ekyamazima talina gwe yali assi kali kulokuba boogera ku musajja ono buli amulaba adduka misinde kano kabadde kamulabe ne kasula eri ekidomola kabadde kazizaako kali kyeyamaani ali eno alambuza sekuriti amulambuza ekyalo ngeri gye kirina okuba nga bagira naye ate amuleeta eno mu bitooke bya Musa abantu tulina owandiika emisango gyonna tulabe nga abantu amateeka tukola ki tewalina kuba omuntu ateeka mpangi mu poloti etaliyo kiraba emisango bantu babeera wano bazza emisango n'owandiika emisango n'ensala emisango ye ssentebe efirimu egenda maaso ne banne ekyeyamaani naye akusobera kali nga talekawo kali kumbe owaye muli mutya gye tuli ssebo oli oti tuli abo mbadde tuli kunoonyereza kumbe yamufuula dde omukyala yankubulire leka naawe kadi kyeyamaani aba akyalambula mu musa wa kabogo gwe
otandika okwata omanyi omukwata olikwata n'awazibu okwata awokya nokkiriza omusajja nedda chairman toyomba abadde ajja nga ngamba musimanyi anoonya gwe alo gwe naawe totuleekaanira bwe mba nga nkutte ku mukazi wa Justin mbadde noonya direction oginoonya wa musantire nina ebbaluwa ssebo nze ndi mukulu okuva mu woodi ez'amaanyi abaavu yantumye abaavu namunagane kansome tulabe pozi nga eri mu luzungu ngikuddize banoonya omulisi be yatolose mu kkomera era ondabye kati ate nze wamma gwe gwe basindise okunoonya omutemu gwe bagamba ali ku kyalo kuno kati toddamu kwata kwoli oba olina kunoonya nze si mukazi alwakuba mukazi we era bwe mugamba ensonga naawe oba ekutuukako owulidde nze saagalira ddala muntu abuuza nsonga ng'asookedde wa mukazi era nkutabukira olabye ovudde mu bakulu be bagize gwe mukazi gweddeeka egenda maaso akkiriziddwa sajja tulina okukola tukwatirewamu tufune tumutwale mu mateeka kwegamba ku poliisi mu mikono emituufu kaakati awe sirikale ono naye lwakuba omusirikale alabye nga mukazi wa chairman ono naye asaana kubaako engeri gy'alabwa ogenda okudda eno kati mandule yakadda gozanya ne walajayi bane naye musajja go wabaki ontamijja omwenge nsuula siganyi naye toyiwa walajja ojja kubwa wegendereze kati mandule ono ye mukyala we wulira oli munju yange toza kakati mandula yali yawasa omuwala yali yajja n'abaana be nkugobye onsindika otya nengwa mandula etagobye omukazi bebi bambi mukwano naawe swiitika onsuula kukunsuula nno sikikulu naye osula ote encupa y'emandula yala kunsuza njala omwenge ge gwe yeebikka bambi mwami saagala nja kuba n'ekyana kyo kati okusonyiwa funa gy'ogula enkoko ogifumbe oba tofumba nkoko odde ewamwe gye wava nze mandule tebanzanyisa laba nnyinimu omuwala alinga yajja okulabika ni yeewogoma bwewogome kakati nituba tulewo nga muwala waakomawo oyatumya ku luzzi naye nga kana amaka galayika ga mandule kyalo nno yajja ne muwala we wano mandule yabalabirira kati ogenda okwetegereza omukazi obusungu bwalina kumwena tobulabanga omusajja abadde amwefuulidde lwa mwana bukyanga gyano tazaalangako kati yakakuba simanyi lwaki katonda ati oba yamuzaala mwani nga tamugoba mukazi ng'agoba omwana egenda maaso kati obudde nga sibuziba kati obudde bwe buziba ekiro kale waliwo angangala muwala ono aba agenda maaso ali mu gundi kumbe ye mutemu ono agambye okuba ndi ali ku kyalo kuno yeesulira ku ttale naye nga bagamba omukulu ono yatoloka mu kkomera alina ekyali kyamusibya naye we yatoloka bagendi balina omumugoberera mpaka nga bamufunye balina kye bamwagalako kali bambi bw'alaba omuwala ono ye mwana gwatisa amazzi akawungeezi bamugobye waabwe maama we yamukambuwalidde awatali nsonga yokka si nti buli mwana yenna akuziddwa step mother yabonaabona wabula waliwo n'abazadde abatayagala baana baabwe ne bababonyaabonya naye ng'oluusi bubeera busungu obuba bwava ku bapatana baabwe mu kuzaala abaana koyani naye muwala bintajja biso kali kumbe naye alina akafaananyi ke kati agenda omubuuzi akafaananyi ako kaani kweni munnange omanyi ekyo emyaka gyo teginneetuuka zingamba webake
kadi sokola bikenwe kadi yamubika ebisasiro nga yebulangiti amubise essanja Katonda yakuuma. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kale nno kyebakola nga beebaka. Bugenda okuba nga obukya ku makya. Agnes! Kaakati ne yagobye omwana. Ajja ayita Agnes. Mukazi watuuno yasuze ku ttale, yasuze n'essajja lino. Kyokka ekisinga okwewuunyisa emundu gwe bagamba omutemu ku kyalo. Kati aba yeebase agenda okulira. Waliwo ayita Agnes. Agnes! Yamugobye omwana ng'amugamba takyamwetaaga. Bwe muyita bw'omuwa kyalo ono tebagamba akaana k'abandi nkaawudde. Sula n'omwana omuto laba ono amaaso gamumyuse ng'eryanda. Ayinza okugamba wakaawudde. Kati ekyakola kwe kutambula mpola mpola. N'avaawo. Ate nga wasuze mu ttale obanga ali mu kiriri weekyusiza kumukumu. Kadi kali. Agnes! Mwana guno wengukwata kunje gutta buzi. Jukira mugobye waka. Kyovula abazadde mbite mbayina okulabika ne beegendereza nnyo. Nakamanya wandabiddeko kwa Agnes. Kati atandise okutoobatooba. Mwana yagenze okuva gyo sinnamulaba. Gwe ne weebaka. Omwana n'abula gyo ne weebaka mu nnyumba olimu amagezi. Naye mwana. Omanyi sitori muzadde. Kati omwana wo n'afuluma ennyumba ng'ate mbuwadde omukangakanga. Nakamanya. Kali nga mugana ebba taata w'omwana oyo yaani ebyaddala kubanga mandule si yamuzaala. Mwana wajja naye. Ani taata w'omwana. Egenda maaso. Kati emiggo givuddeyo ku batuuze b'ekyalo. Baagala kunoonya omuti nga ku kyalo kyabwe abamazeeko emirembe. Twagala tumulabe. Efirimu egenda maaso. Nakamanya ali mu kutya abantu. Kazi asinga olukaali wano. Ali mu kuzityaba. Ekyalo kikutte emiggo baagala mutemu ali kuno. Ne mandule kwali naye tannanywamu oba. Kubanga ebintu by'embiriko ebyo mandule tatera kwagala kwesembereza aja ayinza okubbira wakabe kweguli. Ekyalo kyonna kiweddeyo ne inspector ne yazze gwe basindise okunoonyereza kuno. Naye kwali chairman kumbe lejjula. Chairman mwabazze chairman wakawa ngoba manana wakamubira wena bolabika bakuyitako wano. Chairman nasuze wano tannatuuka ka lejjula. Lejjula tannatuukaka. Mandule yasinga okunywa omwenge omuka naye ssebo yasulaka. Chairman tukyalewo ne defense aliwo. Defense nawe musindise monitoringa bali abantu. Singa bamusooka kwoyo batusooka kwoyo omuntu bajja kumutta. Tugende pe tumukwate. Tumutwale ku poliisi. Kyembuza tuddawa. Efirimu egenda maaso. Amawulire gavana omusajja abeeno. Mbadde tesa kumujja. Efirimu egenda maaso. Mujja tugende. Munoonya musajja nze sindi wano. Ate mundeka. Kalira bassebo n'omwami. Onagenda. Bananga n'omwami ayina ttabbiri nakamanya nga tagonzeka. Kale ffe tuyina n'emmundu bubbomu bwe neezizika. Nja kulaga ne kwala piggi gwenjawula. Kale ogenda okudde wafande. Abaana bwe bazanyisa bo. Gweno emmundu yada eyo mu leeta lisokolete. Sokole. Kati omwala agenda okudda engulu. Kumbe ono omwami
Ngamugambo wayi. Agnes. Kati ng'asooka akabuuza erinnya lyo kwenyinza Agnes. Wandizeeka. Kati yawulidde maama wako ng'ajja akanoonya. Kyava akawa ku mboona kyekyenkya. Aba akyakawa emiyembe. Eyo mmundu. Essimu weevugira. Sokolindeko. Agiwadde Nakamaanya ate engalo za Nakamaanya bamugudde kuno. Munjagaza. Otuuseewa. Ensonga ze. Ono tukyatambuza ekintu. Otambuza ekintu oba oli mu kusika. Ati Nakamaanya yanyige mundu nga tagendera. Gwene naawe obadde ki? Bintu. Eyo badde sasi kadi avaane naye yatyamu essimu n'agisasi kubanga esasi liyitiramu awo. Kati bano abadde bazze okukwata omubbi gwe balowooza okuba ni mutemu. Kasita baawuli ku kyalo. Egenda maaso. Kati oba omutemu yaddukira wa? Kali kumba ate omutemu tasudde akafaananyiko obwedda kaali nako. Ono Walagi amuwedde ku mutwe. Sikuli Walagi. Omutemu yuno. Naye talinako yatemudde ku kyalo ge mazima. Efirimu egenda maaso. Ndeko bambega. Mwagala kunzita. Mwagala kunzita Kale. N'atandika. Ono omusajja essimu enibadde netiwaaka yeetulise. Kenjigezeeko egende. Kanjigezeeko nate. Mbanga ndyokanga nesibangayo. Ye Kidde Eastleo original names kati Mandule. Omudemba mukuti. Siri katonka yanya mwana mulesa ya mdemani. Nagaano nze musajja nze nkuba nze ngokaba. Nze nzula ababuze. Kadi wafumbe Mandule ye yakomyawo mwana ewaka naye nga kizzemu accident. Walabika waliwo complication zijitegeera. Bw'oŋŋamba nti akaana wakalabye n'omusajja. Kadi ogenda okudda eno kyeyamaani. Akaana kako. Omwana wuuyo gwe nalabye n'omusajja babadde bombi. Olaba akaana kadde kateesa n'omutemu alayika omutemu akaawula jangu tukabuuze. Soka olindeko. Manyi buno obwana buba bwa kibooko. Jjaka kuba katubulire gyali. Efirimu egenda maaso kono tekakyatya wano kuba kakimanyi bulungi omusajja ono gwe bayiganya. Ate ye takayinaako Tabbu. Kati bano kye bakola kwe kutandika okugoberera akaana kano. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kakati ababbi naye golowooza ababbi baba ba mmundu bokka. Ate ani ayita? Mandule ayine soka olindeko. Muwala gyalazeewa. Nze chairman. Chairman yaze. Aliyo. Agamba nti n'olwaliro tugenda kuddamu okunoonya omusajja oli omutemu. Ulira. Bagamba kati ono yo lwalaba chairman naddukirawo kubanga luli bagenda onoonya omutemu esasi ne livuga. Eyo taddayo. Kati yasindika mukazi we. Nango kusa. Chairman akeweka. Sijja kutu. Ndi bwangu. Mwala wali wa. Agnes. Wali. Okakasa wali. Wali wauzi. Ate wali buzo naye wali wano. Wali. Mupiti. Agnes. Tonolira. Jangu. Baagala mwana. Efirimu egenda maaso kadi bano abakutte omuwala. Jango.
banenze munveeko jangu oli ku kyalo kuno obigula tukugamba toyagala kugirawo kati ebyemirembe byagaana katukwawula eddobo luyitawo wano eyo enduulu ereetagira tugende babadde bakikutte nyini kyebiguza mulaba abawala mu ababigula otambula obigula kumbe waliwo akubala bw'oligaana ebyemirembe ali kusiba emiguwa ya rabbi Agnes oli otya efirimu egenda maaso bulungi kale wano kyebakulanga balaba Agnes omusajja gwe nakusa tumanyi wadde n'omusajja aliwa omusajja otwagala kumanya wali akasa tomanyi gyali simanyi omusimbwala oyo omusajja oyo wali naye omuwegaana abuzagwe kati gwe bali bakusibyeko wali okubiddwako kibooka ensirikale oba bulijjo okuba kibooka ensivilian kati kumba omusajja ono ebigambo byeyogedde eri omuwala ono omwana ono agamba omusajja oli alina ekyamuleeta era essaawa yonna mbw addayo kale gende wamu yanyumizaako nako emboozi entonotono naye ko kaalabye ng'omusajja talina tabbu kati ono kyava agwa akafaananyi omwana ke yazze nako kati anga mbuuzi omusajja ono akafaananyi kano wakajjeewa omusajja abadde n'akafaananyi kano ng'atambula nako obutiribiri kati ono agenda okwetegereza ekifaananyi kumbe yeye mu myaka gye egy'obuto yeewuunya nnyo mu bantu bamanyi abalina ekifaananyi ekyo ate omwana okubanga yakiyina kati ono baba bamusindika ku investigating nga ki yava mu investigation kati instigator kati engeri gyali instigator wa poliisi buli kyakunywa ekyakabe ne baleeta abakazi abasinga bagwa amatu ku basajja abagula omwenge nze nagamba oba oyina gyoyire gye kimala owulidde ne oba na kizibu ki ne baddugaza emmeeza misanatuku bali mu kuddugaza mmeeza efirimu egenda maaso bagiyita Tabbu Kukyalo zera alina ssente abapoliisi nga abeera bulaasi nnyo naye ssebe ono omwami alina ddoola nsobola okuwa ddoola ssente enzungu gwe nkwe ku ssente enjamayika kati ayiwawo essente awo tosobola butakyawula mpitaako tazina walayi ya Mungu omulembe gukyuse tekukyaliko laavu ya mutima laavu ya ssente buli omu wali amatiza munne kwata gonyo ku novida nedda saagala novida bayina essente nakibuga bayi katuwa tuyo nga luwaleesi Kabanana ono naate ebyetagala byakumulwisa era woomuzanyirako abakyala bamwe akuba engwala ogenda osituka nga bawedde dda wayita muloli mutya abakulu nange mbadde nzize engeri gye mwaddugaza nzije tulongoose emmeeza taddugaza mmeeza alongoosa nnongoosi kati wayita nga tajja oli otya mukulu gyetuli oli otya alinga ali ewuwe Baba, soko okole kufe baba. Tolina byakulya. Sawa kutonda empira obwere. Sorry. Bali mu kwegamba Okay, no problem. Yes, abono omusajja mukambwe nakamanya yamugonzeza. Nakamanya ono kweri warabbi. Kyava atunulanga atalaba. Manye ebintu byono byakuswama. Kani muku.
nanona dola z'abandi atunulanga ata omulaba kaaba ye Mwanje Steven original names sula sente ng'abatazaagala mitwe mifu agenda balabalamu zino ozivungisa landlord b'omusasudde omwaka efirimu egenda maaso kali kumbe Masava akivaako ava kikuba ekigoma akikubye kati ate ekikwewuunyisa ono Nakamanya agenda okulengera omusirikale we kati ndaba bakusiba zipu kati Kabanana ate agenda okuwulira ekiri eri Nakamanya ayina gwalwanyisa olaba abakazi abenzi omusajja Kabanana naye najja ne mali ebadde yange kulaba ogusajja gwe baliko omusirikale bano bagenda owulira endulu ne bajja Kabanana ayoleddwa Nakamanya yaleese obuzibu alwanira omusajja omusirikale najja emundu Kabanana osirwalira kwani mumanyi bomuze nina emanju bajjirayo ekikompola stupid efirimu egenda maaso ngapulira ennyonta mama mandule wuno takyanywa sikumusanga ng'akubiddwa mutwala ku mission zaatayagala nnyini mama Agnes Wanji jangu nkwano tulabe kali mama Agnes ava kwetereza ira bulungi abadde aludde okulunyirirako obwenkanidde wano naye mbadde njagala nnyambeyo siringi 5 era nyamba mukwano abasajja abasinga be basaba abakazi era abakazi mukebere nnyo mu gundi ya bbawa mmwe gwe mulina omusajja abawaka naye kutuukiriza mukolo nti makasi mulimu mukazi yekka kafaanana k'omusajja okaagaza ki akafaananyi kategeeza bingi gyali kampewe nawe mulabe nja kamuwa kafaananyi enakakwangako kayina ono akafaananyi yakawambye sajja agamba akafaananyi kalina ebintu bingi kadi Nakamanya yuno owaayi badde sikutegeeza nguniridde Nakamanya agenda okwetegereza omukazi leero akyuse bulijjo omukazi wa Mandula ofaanana bw'otyo banne bulijjo nga teweenyiriza Mandula yakutaddemu essente bannange kino kika efirimu egenda mu maaso efirimu egenda maaso ye mutemu gwe baakazaako eri omutemu firimu bagiyita situlenja ettabbu ku kyalo ono ali eno ali mu kulima Nakamanya muwoga asimako gumugumu kwegamba ekikolo kigenda okuvaawo ng'akisimiddeko ebbanga kati abaali awo walalala bayogera omusajja atambula nejambiya kati Nakamanya munange tota munange oyagala kinkuna bikendi tukimala tonzita lwa kunzita uno munange mbadde nsaba kawogo anedda tewebuzaabuza bw'oba osaba muwogo kale wuuyo tosaba ekirala Nakamanya atidde bayinza omusabira awo ekirala tunulira olwamugamba alina gwayagala yadduka emisinde mbw agende amuyitire kumba alabanga awonye ono ng'ali mukazi aŋŋambye agenda kumpitira gwagenza oyita n'amuyita ng'aluddeyo kumba akawala kaleese basirikale omusirikale baasi jangu nyini oli ku muwogo wange obwereere olya gwa mu nsemiddaano gwolima bulijjo gulabe tekulinga olubengo akusiba okitegeere mumusibe ebyayi bya ndiizi temumusibe ebyayi by'ematooke bikutuka omanyi ndiizi oba musa aba n'ekyayi ekigumu
bakirukamu n'omugwa ne gusiba embuzi kadinga ogenda okwetegereza omusajja bamubuuza nsawo ye baaga omusajja ono mutemu ate omusirikale azze okulayika ndi amunyweza alina byamumanyiiko saagala byantu byakisiwa ensawo eriwa kati kumbe omwami ono alina ebyamusibya isitolewe bagenda omusiba alina ensawo gye yakweka leeta ensawo leeta ambula leeta ensawo nyinza okukirinyamu efirimu egenda maaso kanga luli gwe nonzirusa nomalako ne walagi wange njoku omutamiivu naddamu okuyimba kadi kumbe bagenda omusiba alina bye yali aziise kadi okusinzira ku intelligence beetaaga ebintu ebyo ng'obujulizi ono kyava afuna essimu kadi omukulu bakulu ba poliisi bazaala Captain Fred omusajja omukutte ensawo yeeruwa ensawo omusajja omukutte ulire Tabbu omusajja mulina era ensawo alima ayogedde weeri mujje ensawo omusajja atakugira abadde aŋŋambye agala kwogera naawe kumuyogera kale leka njogere naye wuunoke mukuwe adduse omusajja agenze Joseph Josefu omusajja atemye omusajja adduse bwe bituuse n'ensonga nnina okuzeekolerako tangana byamusumbuwa omutemu adduse bali tebayagala musiba nsawo alina ensawo atukatya baagala nsawo kati mutuleetedde buzibu omusajja nakamuvuma wano kyokka wuyo atolose omutamiivu afande lakini omusajja amepasuka lakini anapelipisa sasa amepelipisa kama yuko liwana tana temya mia musajja nga mukalu ateki sibitegeera nange byako oyo mubi oli mubi ate balabanda omutamiivu amanye mundu basi sebulaki wansikitinga mwali mwagala kundi amuli kwe kinava mbakwata emyaka 12 nga mbona kululu tule jambia teke jambia wansi bano balinamu ebyabwe ebyomunda afande yennyini balina ddiru gye bakola this is a mafia state nakwata enveera mumufunya lakini tulina suspect twale wali mu meeting katulina okugira omusajja yali akoze ekiyali mubbi okubeera kubaanowe abasajja babinya abo beefula banoonya omutemu naye nabo balina kye bakweka omutamivu ajja ayogera kati gwe bayita omutemu tebereza yeyereese naye ng'aga emyaka 12 gye bamusiba neyetuuka okutolokera okuva mu komera abadde ng'abonaabona ku lwa bano kati bamuleese baagala kuba ku mutwe ssebo bamuyingiza ekibuga sajja baagala mukuba mbu mubi talina gwe yali asse ne balaba olaba ebintu byensi bizibu sintidwe ge bagamba mubbi n'alikuba mu bbanga chairman n'anoonya abagazi afande ne yekyangaawo mugire mulakani kumba akimanye bamutwala mube omuyinza ayinza okwogererawo ebyama byabwe gwe obadde ki oyo jja baali bakubye ku sasi nze ndekanze omusajja ne bamuyisaawo efirimu egenda maaso baagoba abantu ne baku esajja bakikutte kisajja kale ono nga tamugandi omusajja bamukutte ono omubbi omutemu wa kuno baali eri bakuba oli emiggo wenivaayo owaaye nga bamuyingiza ekimwanyi ne Captain Fred kyekiri wakati wamu ne Captain lwatu lwa sente zonna ndeka ne ngenda bwe nkutoolagawa
njagala neteganya obulamu bwange obulala mu kitundu gwe mute omuwala omukyala wuuno kigo ku mutwe kaato gunze waaki ajja kuddayagala enjawulo sibitegeera eno oda ngambye genda omutte mujjawo genda omutte baagala bamutte kandi tutwala omusajja tumuleke tugeye twalesa awo ajja kwogera ono bulijjo sente yazikweka genda omuzike nga mula beba kala baagala bamutte beba pande wona gyabadde chukua atulemesa wano nga batwala musajja bamutte basobole okugabana akaabwe nga tewaliwo kiremya naye nga jjukira kirabika akasente baali bakabala naye omusajja ono n'okutuuka okumusiba nga byangabana kali bamuyingiza ekibira bamusuula eyo fanda ono butwala eri gabana biki ngabana n'oyo naawe mmale omugira naye enkunyigonda be ebintu by'ensimbi eno teri ayinza gikkuta yeki kali kumbe mukazi w'oli mukazi wa mandule abalaba kadi mukazi wa mandule ono bwatunuleetera boba abantu babakanze ne bagamba okwata ku mutwe basi labe Tabbu ono naye yagenza ogira omuntu ali eri tavaayo kumbe mukyala mandule buli kyadde babala abadde ajja abatambulirako agenda okujja gwe baga egenda oziike yakubiddwa ono ate ali mumalala mutwe mufu Yozefu ayezofikanye kyekibadde bali baagala kutta batwale sente olina ate gugwana enyambi nze Rose dindako twala eri oneerabidde si yenzaawo mu kifaananyi okimanyi nti unagenda n'olubuto n'enkulu oli eyo wabula bibyo kumbe emyaka 12 ono gye yamala ng'ali mu kkomera ke kafaananyi k'omukazi bulijjo kaali nako kagwana gwe buli kimumanyi banali manyi wafu mazima ddala wazaala kigenda busekondayi ku mwana wange si kati olwalabya akafaananyi n'amanya muntu omu gwe yakawa alina kubanga ono ye mukyamu gwe balowooza nti mukyamu kati ekiri eno engabana efuuse engabana kaakati ono asazewo okujja baade bagala musa omukazi nabamaano balimba ono mwami wange si mubbi sentebe nze nsalawo omusajja mwamukutte ne mujjeyo nemmundu kati biba bwe bityo talina gwe yasse sokoliddeko bintu biba byamateeka lwaki mutunuza musajja emmundu atalina mundu mateeka gagamba gatya omukazi muka mundu yeyogera kati nkola kumanyira vayo omusajja tumutwala mukuteesa n'ensi temuli byakuteesa byagundi byampaka ne bamuyoola bamuyodde buto obadde ogamba ki obadde ogamba nti nno nonsinza amaanyi akati ekyaddirira banange laba olutalo lawalo banange jakunyonyogera engumi jakoko olemera ku sente vaako kwata bulo
Omupi lwaki waneefuulira bakuba afande ngumi buno buvuyo munaku wabuleeta nyamba omusajja munyambe kali kumbe masavu inspector kintu oli wano omusajja twala li naawe ebintu musajja afande nyana kwetika omusajja esente yazitereka bulungi kati ate bano ababbi bo ne bakola mulwanira kikale mugira mulwana ke tujja ababbi ne bagenda ate bo wano ono yatuga mukama we obutategerekana buvuddewa ku kya sente tugabane sente ate owaliira kati agenda omumaliriza sente nga weeziri ye kwe kutambula ave wano sente taziraba nekyabadde atugira oli takitegedde n'abavubuka bali basembeyo okumanya yitamanyi gye baava kati nekirabika n'ebiseera ebisinga kyoyayanira mu nsi oluusi